olujja lwa Proscovia na Lweiso lwe lujja lwa jjajjaffe w'eggwanga lino. Ye yakola endagaano mu 1989 ne Rugadi. Mpulira. Omanyi obudde bwe yali yenkana? Yali wa myaka 3. Mpulira. N'akola endagaano y'olu1994 eyo eri yali ya kampuni eno ye ya gavumenti ya Bungereza oba Buganda Protectorate. Mpulira. Ne wayita emyaka 6 n'akola endagaano ey'olwenda yegabanya obuyinza mu baddugavu mu gavumenti z'abaddugavu ezaali muno. Era ewa gavana obuyinza okutandika okutusombera amawanga ago nga bagaleeta awo. Era kyekyavaako n'okugamba nti Kampala si disitulikiti ya Buganda. Mpulira. Eno kino kifo kya gavana. Mpulira. Bajja eri baayiwaawo endagaano eyo. Mpulira. Era baatambula bwe bati. Olw'obuyambi Buganda bwe yali erina eri obwakabaka bwa Tooro bukya mwaka 1880 ekutukako Bunyoro nga Bunyoro erumba Tooro wakati amasaza ago agaaliwo Buyaga ne Bugangazi ne bagateeka e Buganda ne kizisowereza Bunyoro okujja okuyita e Buganda ekkiriza tegenda erwane ne Tooro. Mpulira. Embeera eyogera njiraba ne gamalayo emyaka 6 ne gawitamu ne gadda wano nga twefuze mu 64. Mpulira. Okiraba Tooro ye yayanguwa mangu yajja mu gwa Lwenda. Ankole nejja mu gwa Lwenda mu gumu. Territory ya Kakungulu ya Whole Eastern Teso paka wa yajja mu Lwenda mu 3. Kigezi eyaba FDC anyono Besije nejja Lwenda mu 10. Langona Acholi ne bagisala ku Anglo-Egyptian Sudan oba Equatorial Province nekirano mwaka gwe 12. Abazungu batunulira Abangereza ng'omugga guno okuva mu Mutanzige guyita mu kitundu ky'e Congo. Mpulira. Abazungu bombiriri Omubirigi n'Omungereza ne bateesa nti salako ekitundu ekyo kinziriza eno. Omugga guno guve ku nnyanja wa Victoria paka Mediterranean Sea Misiri nga guli mu sphere emu ya British Sphere of influence. Mpulira. Eyo West Nile ne Madi kubanga Madi eri buvwanjuba bwa Nile ate abalulu ab'Emoyo abaawa ab'Eyumba abaawa bali eri bugwanjuba kwe kugiyita nti West Nile and Madi. Nejja mwaka gwa 14 bamwongerako kali gusobole okubanga guli eno ke kabuto kola baka akagenda yeri mu map eno mu map ate mu transition Abangereza Ababirigi ne babawa ekitundu kyawa ekya ne basala ku lusozi lw'Enzori kubanga Lwenzori oyo teyaliko katundu konna ke Congo. Mpulira. Era ne obanga otambudde ojja kusanga ekipande kibayita Belgian Congo. Nenga bayitawo kire ekitundu kya Lwenzori ekiri mu Congo kwali kuwaako banyisiganya kyali kuwa kabaka bwe Tooro. Mpulira. Okiraba era kyokiraba nti mumbere bw'aba akola emikolo gye kumpi obukadde nga 3 buva Congo kubanga baali babugabye eri. Mpulira. Badde ebintu ebyo sibitegeera aje bisomye leero. Mpulira. Kakati ng'emaze okujja Karamojja ejja nga wayise emyaka 12 nejja 1926 nga yevaawa anti bajawula wakati w'abatulukana ab'e Kenya bano bagweno ne baga nti abantu bano tebategeeragana babisi ensi zibagabane abatulukana ne babanateeka e Kenya Abakaramojja ne bajja e Uganda. Mpulira. Mwaka gw'1933 Uganda nejjula Bunyoro yasembayo kubanga yali ku bufuzi bwa Mashalo okubalo bawangangusa Kabaleega. Mpulira. Babayingiza mu ndagaano muno benjogera ku Buganda mulimu ogwo gwonna gwe twakola gw'onfutyanka bufutyansi